Yes, tutandikidde wano mu weekend mwabaddemu embeera etambula ndowooza mwagirabyeko ku mitimbagano egy'enjawulo. Waliwo obunyaguluzi obwabaddeko mu ggwanga Uganda ng'ate mu kunoonyereza okwasembye omubbi eyabadde ow'amaanyi yakwatiddwa mu kibuga Masaka. Waliwo eyambuuzizza nti naye emboozi eno eri etya ey'omukulu we gwe baakutte. Munnange kwe kunoonyerezaako nange ne ndaba omukulu ono gwe baakutte. Bannaffe abapoliisi bategeezezza nti omukulu ono abadde bamuyita Ivan Lukungu, abadde atemera myaka egy'obukulu 25 nga muvuzi wa booda ye nga bw'ategeeza, wabula mu kibuga Masaka badde bamuyita Uncle P oba okulimalayo bulungi Uncle Palaso. Era mawulire bangi basoose ne bagamba nti Palaso bamukwatidde embubbi. Munnanga just ono muwagizi nnyo wa Palaso era endongo ya Palaso gy'abadde asinga okwagala yeetuuma erinnya eryo libayita Uncle P nga nickname oba oliawo okubuzaabuza n'ebyo byabadde akola. Kati omukulu ono yakwatiddwa mu nteekateeka ze babba omukyalo ono omuwanika wa NRM, omukyalo we bamuyita Nekesa, era abakulu bano basobola okuba ate nga bamubbye bubi nnyo. Omukyalo oyo Nekesa oyinza okuba nga emboozi eno gigobereddeko. Omukyala Nekesa abeera ambasada wa South Africa mu Uganda, era eyo South Africa gy'abeera ng'akiikira ensi Botswana, Namibia, Lesotho, Swaziland n'endala. Era yaliko minisita wa Karamoja omukyalo oyo, kati ye muwanika wa NRM yeyabbibwako akasente omukulu gwe bayita Ivan Lukungu. Ivan Lukungu musango guno mulimu abantu 13, kati mu bantu 13 mubadde wabulayo omu 13 gwe bakutte omukulu gwe bayita Ivan Lukungu oba gwe bayita Palaso. Annanga ababbi kati muteekateeka yonna nga gye bakoze emisango gino gyonna gyali side z'emakindi eyo. Bagenda mu nnyumba ya minisita era nga kigambwa nti kubaana eno lyalimu abapoliisi. Abapoliisi kwaliko gwe bayita Sergeant Dominic, waliwo gwe bayita PC Sharif, waliwo gwe bayita Edgar oba olumu yeyita Watson, waliwo gwe bayita Rogers Niwagaba. Kati mukulu Rogers Niwagaba mu ddiiru eno okugitambuza basobola okuba ate nga bamukyusa. Mu kusooka ono Palaso yali tagiri mu ddiiru ey'okubba akasente kano. Ddiiru eno yatandikawo ebbaaka mwaka gwa 2023 mu Desemba nga 5 olukwe lwatandika we batandikira. Kati omukulu ono Palaso nga Rogers Niwagaba asobodde okuba ate nga abasumbuwa ne bagamba kabaleete emundu emenye gwe bayita Palaso ba Ivan Lukungu gwe bakwatidde Masaka, ne batandika omupango gwabwe. Era mbabaddeko kwaliko omupoliisi bamuyita Wango. Ono nno yasobola okuba ate nga akola kujjako zi CCTV kamera, yajjako waya z'amasanyalaze bino ebibeera ebikomera security amasanyalaze obutabakuba. Era yasobola okuba ate nga akola ku bya security byonna CCTV kamera n'azikyusakyusa mu kikomera kya minisita. Saali ziweranga ssaawa 4 omukulu gwe bayita Mugoya oyo naye mu poliisi, waliwo gwe bayita Alinda ne Palaso bayingira ekikomera ky'omubaka kya minisita oyo. Bwe bayingira ekikomera ssaawa 4 ez'ekiro, awo nno nga bateekateeka abakulu kutegeezeza nti kamera baali baziggyeko. Bano ababbi abajja okubba baatuuka ssaawa 10. Kati omukulu ono gwe bayita Wango yali omupoliisi naye yajja n'emmundu 2, era mundu ezo 2 bayingira bulungi. Bwe bayingirira bagenda mu luumu y'abaana abakozi oba bayita housemaid. Ba housemaid abo ne bababuuza mutulagirire. Kumbe afanda ono yali yabategeezezza mu lukwe kubanga wabaddewo afanda abadde akumawo omwaka nga mulamba n'ekitundu, kati naye yali mu lukwe era ali mu nkomyo eruzira. Kati omukulu ono ng'abawadde chance bayingidde, awo nno bafuuzizza ba housemaid abakozi ne babategeeza twagala kuyingira munda. Minisita abiwulira ng'ali munda yalimu, bawe yali taliimu. Ne bagenda ne bamugamba bw'otatulaga ssente ogenda kigwako. Abakulu nga bayingira ababbi, kuliko Palaso n'abasirikale abo bonna ne bannaabwe abalala ne bayingira. Mu kuyingira minisita bamuggyako ebisawo byali 6 ebyali mu seefu, era abakulu bano ababbi bayita mu small gate ey'emabega ne bafuluma. Bye bafuluma nabyo kwaliko iPhone Pro Max 12, waliwo ring ya gold yasobola okuba ate ng'ebbibwa, waliwo amasimu ga Tecno Spark 9, waliwo amasimu ga Huawei gasobola okuba nga gabbibwa mu lukoolo. Mu kubbibwa okwo kubasobola okuba ate nga babba. Nkutegeezeza ebisawo byali 5
bategezeza nti biliyoni zabadde 2 nezigwamu. Nenge yabadde omugezi omukulu yabadde Ivan. Waliwo ne gundi za CCTV kamera ezikola kutambuza ebifaananyi ebyo byonna babibba. Era abakulu bano baali badduka bagenda n'emmundu za poliisi 2 nga bagenda n'omunyago gwabwe. Waliwo ne ze bayita amasasi oba gabeera amasasi 6 bakita rounds of ammunition. Kati mwe mubeera amasasi abakulu abo ne badduka nabo. Kati omukulu gwe bayita Mugoya waliwo we basobola okuba nga batambuza nga baddukira mu lusuku olumu. Eno statement nga basobodde okuba ate nga bagitegeeza poliisi gye kutegeezaako nga basobodde okuba abakulu bano nga bagezaako okubba minisita nga bamubbye. Abakulu bano basobola okuba nga badduka. Mu kudduka kwabwe basangawo owa security ow'oku kitundu awo. Ono nno yabalemesa bagenda n'ensawo 3 kati ensawo 2 ne bazisuula kubanga ow'oku kitundu owa security oba omukuumi w'ekiro yali abasonzeemu emmundu ng'agezaako okubalondoola biki ensawo 2 ne zibulira awo. Owulira kati ensawo ezo 3 we zaali omukulu gwe bayita PS Mugoya ne Alinda bafuna bodaboda era nga badduka. Bagamba nti waliwo omukulu eyabavuga paka ku nsambi ya Baraksawo nga balina ensawo zaabwe 2. Kati omukulu gwe bayita Palaso gwe bakwatidde mu Masaka yadduka n'ensawo bwe bategeeza mu statement nga bwe yabadde yadduka n'ensawo. Ekisawo kino tebamanya sente zirimu. Era okusinziira ku ambasada Nekesa ye bwe yalipootinga yategeeza nti bamubbako miliyoni 41 ze bamubbako wabula nga ziri biliyoni 2 ne sente zigwamu za mwami gwe bayita Haji Mafaabi Sulaiman. Kati enteekateeka eyo neetambula bwetyo. Kati omukulu gwe bayita Ivan ndowooza otegedde engeri gye babbamu. Ebisawo byasooka kubeera 5, 2 ab'ebyokwerinda babibasuuza ab'oku kitundu, 3 2 ne babitwala. Kati omukulu gwe bayita Ivan yabadde suspect number 13 oyo gwe bakwatidde mu kibuga Masaka. Omukulu oyo yabadde ku sente ezo yabadde akoze investment nno mu kibuga Masaka. Gwe sooka owulire byabadde aguze ogambe nti era akasente. Kati omukulu ono okumukwata emmotoka ye yalumuleetedde yagenze n'agula emmotoka Kawundo mpya. Emmotoka eyo Kawundo bwe yagenze okugula emmotoka Kawundo mu bondi mu kibuga Kampala eyo nati omanyi sente ozibankinga. Kati ab'ekibanda ba bankinze sente kumbe kwabaddeko serial number nga abakulu bali zirondoola. Era abakulu nga bazinoonyereza nga babuuza ab'ekibanda ani yaleese sente zino. Ti omukulu yavudde Masaka. Abakulu kwe kugumba enteekateeka eyo neetambula. 25 we bajja ab'ebyokwerinda mu kibuga Masaka nga batandika okunoonyereza. Omukulu ono gwe bayita Ivan Lukungu gwe bakutte mugwe nga 10 January bwe yayingira ekibuga Masaka n'asobola okuba ate nga atandika okola investments ze okuba ate nga awa ku bannamasaka akasente. Era omukulu ono gye buvuddeko ndowooza wiiki ewedde yaliko mu bbaala emu yakola gye bayita open bar n'agula omwenge gwa miliyoni nga 6 n'ezigwamu ne nannyini bbaala n'amuwa akasente. Kati ku sente omukulu ono gwe bayita Ivan Lukungu oba gwe bayita Palaso akasente abadde akasaasaanyiza bulungi. Abadde aguzeeko Kawundo bagibaliddemu miliyoni 62. Yabadde aguzeeko ettaka side z'ennabugabe eyo baali bazeemu miliyoni nga 15. Yabadde aguze ennyumba mu Nyendo Mukungu awo nabo baali bazeemu sente ziri mu miliyoni nga 2. Yabadde aguze n'edduuka lya electronics yaligulidde ku Goodwill miliyoni nga 16. Edduuka liri awo libadde ngaawo ku opposite ne Pepsi awo ku kizimbe ekyo bakiyitaani okuli Triple L. Bw'oba okimanyi omukulu oyo wadde yakateeka enteekateeka eyo. Kati abakulu bazze ne bamukwata era security yazze endowooza wadde Lwakutaano ne bamusalako nga tebalina mundu wadde n'akamu. Basoose kubuuza nannyini kizimbe nti twagala otuyitire omukulu oyo gwe wapangisa ennyumba eno tumwetaagako atubuulire ebiddirira. Abakulu aba security ab'ebyokwerinda kwe kujja omukulu oyo nga bamutwala paka Kabalagala era akadde kano byakuumibwa. Banna balala 12 nkugambye bali luzira
okitegedde ensonga zezo neza Ivan gwe bamuyita Uncle P ng'anaakuwa ku ssente obadde omuyita Uncle P naye nga diiru yeeyo bwetyo bwe yasobodde okuba ate ng'etambula. Kati minisita Ambassador Nekesa embeera yeeyo. Ambassador Nekesa omukyalo oyo ensonga bwe zasobodde okuba ate nga zitambula akasente keeko biliyoni 2.2 biliyoni bagamba nti Ivan abadde yakozesako miliyoni 12 naye nga mu nsawo bagamba ensawo gye yatwala sente tebazimanya banne kye bagamba. Era omukulu abadde yakolako ne restaurant mu Nyendo awo nkugambye adde yaguzeeko n'ennyumba mu Nyendo miliyoni 2 poloti miliyoni 15 ku lw'ennabugaba awo nga ssebo bitambulira ddala. Era kamera eziri ku Edward Avenue zasobodde okuba ate nga ziyamba abapoliisi n'ab'ebyokwerinda okumukwata. Bamazeemu ennaku 3 nga bamulondoola awo nno ne bisobola okuba ate nga byatambudde bwe bityo. Ng'oyinza okuba obadde olaba zifirimu zi Money Heist abaana babbye ssente. Nawulirako emboozi y'omukulu bamuyita Sobbi. Sobbi ono gwe baakatta yagamba nti bwe yabbanga ssente nnyingi ye yeesibanga ng'agenda ku poliisi ng'awaayo ssente ng'agamba bansibe. Bagambira okumunoonya myezi emeka kati gwe balabako firimu gye bayita Money Heist oba ne firimu endala. Kati ensonga bwe zabadde ku nsonga z'omukulu we gwe bayita Ivan oba Uncle P gwe bayita Palaso yabaddeko mu bbaala mu kibuga Masaka eyasaasaanyiza miliyoni 6. Buli ali mu bbaala mugambye anywe kati ali luzira. Embeera yeeyo nno bwe yabadde ku musango gwa Uncle P ababbye minisita ku ssente ezo obuwumbi 2 ne miliyoni 2.